mu program Tambula n'okumanya nga tuli ku topic eya family planning. Tukulambululidde nti family planning abakitwala nti no bibeera just kumanya baana b'onoozaala na bintu ebyo eby'engeri eyo mpeke mpiso twala tugende nedda. Bingi. Family planning is such a wide topic. Nti olina okwetegeka. Ogenza mu family si ya kumenyawo, si ya kuvaayo, si yagenda kutaagatanga. Twagala okukola omulembe omupya nga bwe tugenda mu maka tugenda kunywerayo tukolewo ekijja nti family is really important kuba family era yekola ensi gye tubeeramu. Family makes the nation. Yeah, twayogera ku bantu obligations z'omusajja oba omukazi gogenda owasa oba obuvunanyizibwa bwe. Ebintu ebyo njagala tulowoozeeko nnyo ku bantu betuyita ba in-laws. Ekigambo kye bayita in-law kitegeeza mother in-law, amateeka gabagase, kitegeeza mwewasiza ofumbo mu mateeka. So this one becomes your mother in-law mu mateeka. Kati ba in-law bano mwetaaga mu byogereko nti bwe tuneewasa maama wajja eka tata wagenda beeranga naffe, olinayo ab'eŋŋanda b'obadde obeera nabo nga balina kubeera naffe. Byonna nabyo nabyo byogera tulina obitunulako kubanga waliwo abakyala betuwasa ng'ewaka yalabirira mutoowe, so bwafumbirwa bazadde baafa alina ogenda ne mutoowe kuba talina waakumuleka. Ayinza okuba omusajja ng'alina abaana era babadalabira nga kijja mwanguyira nga bali wuwe kubanga eri aspendinga mu nga tali nabo. Yes. Kati abo bonna baba baŋŋanda za musajja naye ne wabawo bano nga maama alina kubeera na mwana we. Maama namwandu talina baana balala bamulabirira nga mutaani we gwabeera naye nga mukwasa omukazi ayagala maama batandika obeera naye. Maama abeere nga alina kampani sikubeera yekka. Bannange ekintu kino ekyokubeera nga tulowooza ssente ze tuwa abazadde zimala. Abazadde batwagala, batwetaaga. Ffe tetuli ate abantu betuziwa emyaka gyabwe si ssente ze baagala. Baagala wa kampani, baagala ne batulabako, nanyumyako naffe, nayogerako naawe ng'essimu temala. Ng'omuzadde tafa nnaku si bwavu. Ssente weeziri naye ennaku teziba ssente. Waliwo omuntu okufa ennaku ng'ennaku eyo evudde ku loneliness. Obwomu. Okubeera nga talina gwanyumya naye, talina gwaseka naye, talina gwabulya kizibu, talina gwayomba naye, talina gwagamba nti mpereza ekikopo n'okuyomba. Nineyo bwana anti kati batandika kumpita jjajja bankaddiya. Bwabawalabanga abo bembeera nabo abakyakigaalo nga bagenda babundeetera mu holiday bubiri bannanga obwana nga bundekanya nga bana bandekanya oboze eno onali eno odde eno kati nga batandise n'okunjiga nga bwe bandaba baali balina obuyimba bwa Sunday school bwe bayimba nga bateekamu obuyimba bwa Yesu. Waliwo olumu nga nzija nga nnyomba omu n'aŋŋamba jjajja Yesu yeebazibwe nansirisa nenziramu amino manye omuntu bw'akigamba okkakkana nayambuza ani akoze bino lwaki kati mu kusirika akano kasirisa akamu olanga jjajja Yesu yeebazibwe konza amiina jjajja sinza akoze ebyo oba ono namutunuulira neŋŋamba we butyo bwe bonkola kunsisa ne butandika oyimba ennyimba ne bungamba akoze obadde agala tusombe jjajja amayinja ne batandika osombawo obuyinja tewagasobola naye nga bafuna engeri gye bambuzaabuza nve ku bintu bye bayonoonye. Bali babiri Alpha ne Ella. Anange kati naye kati nalinga bwemba recordinga show nga tukola show ya church girl kati nga be bamu abanyambako okusomba ebintu we tugenda otuula onasitula omukeeka onasitula akakushoni ogenda otuulako ne bakakuleetera. Kati ekyokubiri omuto yali asembayo omuto nga ye emmotoka ya pasita agiwulira buwuliza abaagimanyi nga simanyi nakumanya temunnagiraba yaba yagiwulidde dda era nga mugamba nayo ani oyo yaze agamba oyo si jjajja pasita. Kati nga mita jjajja pasita naye eyiye omubuuza ani oyo mpulira emmotoka ebweru oyo jjajja nga mpita nga jjirawo nankwata ku mukono tugende tukime jjajja nga yantwala ku motoka. Kati we baddayo okusoma ne babatwala bannange nebowa
Kati nga ntunya amayinja ge basomba naye bagateeka wakyamu bye badde bandeekanya nga neboa tutuuka ogenda okukola show ninga banangani ali wanansituleko ku mukeeka lulimba dde sikibuuza bamanyi kati tugenda kukola nga asitulirawo omukeeka kasabalaba owa kamera nga basitula omukeeka ngo nasitula bamanyi byenkozesa kati ogenda olaba babadde bakuleekanya ate ye kampani kyobola bajjajja beetaaga abazzukulu waakiri amutume omanyi waliwo ekintu ekimu ng'obadde olina oyoza nangoye nga sabbuuni abana ogamba omwana mpereza sabbuuni tekyenkana gwe zivaako genda mukima kyekyo kye bagamba nti no ne waabeera nga wa lunaku lumu naye ng'omuntu waali mu nnyumba nze nkyenju simanyi sobola sula mu nju nzekka naye neemubaamu omuto nga myaka 6 ng'ali mu kisenge ekirala neebaka kuba mulimu babiri wadde oli kyagenda kukola ne baba balumbye naye mutwe gwange manyi mulimu omuntu kati abazadde baffe bano abamu bafa loneliness buli lwabeera nga talina gwayogera naye ebirowoozo biba bingi natandika okweralikira omuzadde tasobola kugamba ntya mu nju omuzadde tasobola kugamba sagala beera nzeka akimanyi wawasa akimanyi bambi tayagala kubeerako nnyo agana edda mubeereyo nze njabeerawo teri muzadde ayagala beera yekka kati waliwo abazadde abamu nga bakwetaaga olina okugenda nabo mu bufumbo munno yeetaaga ne mubyogerako nti maama tugenda beera naye kubanga nze mpagira nnyo omulenzi okuzimba amaka ge n'aleeta nnyina dhanyo zimbira nnyina amaka ge nga tasobola yigabeeramu byanjawulo by the way bw'oba oli ku buvunaanyizibwa ng'okyali singo zimbira nnyoko bw'oba oli mufumbo sooka ozimbire famireyo katonda agikubanja eri famire yali ya kitaawo kubanga singa wabawo obuzibu mu covid twalaba abantu baava mu Kampala ne badda mu nju z'abakitaabwe nga balina abaana 3 ze baabazimbira naye ennyumba ya kitaawo na nnyoko tebeera yiyo ate eyiyo nnyoko osobola omuleeta n'agibeeramu kati yes abazadde obaagala bazimbire ng'okyali singo bw'owasa tukusuubira ozimbira mukazi wo n'abaana bo si maamawo kati bino byonna mubyogereko ba inlo bano famire zaffe zino tukute famire 2 zizze famire y'omulenzi n'ey'omuwala zifuuse zimu nga bayita mummwe mugenda ddiringa nabo batya muyina abakazi ng'okimanyi tayagala bantu wamuwasa okimanyi tayagala bantu gw'omusibako baganda oza omukazi tayagala baganda bange waka tayagala bantu ate yakikulagirawo nti tabaagala mpozi nga nawe omanyi nti baganda bo tabaagala kubanga balina ebizibu byabwe obimanyi naye abatalina buzibu bonna tayagala nnyoko tayagala yakulagirawo ku ntandikwa nga yeemulugunyanga ku bantu abalala nze kyovala mbufumbo sagala maama wange atutawaanye maama we aba akutawaanye kati olwowabbaawo bw'oba osobola ogamba owuwo olwowabbaawo so ebintu ebyo beetaaga ne mubyogerako before marriage nti omuntu ono alowooza atya ku bantu bennina bano temubikweka mulekerawo twegulako abakazi kye mutumanyiza kye tutwala gwe omusajja bw'ojja nonneemanyiza nti ompa ssente era oli mugagga ne weeraganga n'amamotoka nze nja zitwala nga kubanga nsaba mugagga olowooze nti ndi mukuuzi siri mukuuzi gwe atazirina obadde weeraga bw'ebanga ozze nga embeera ezo zeezo ntwala oyo bw'ondaga nti gwe ne famire yo muli inseparable naye bw'ondaga nti famire yo terina magezi terina makulu nange bwe nzija gitwala kati bwe tutandika ate mu bufuba lino oyagala njagala be wankyaya mu ntandikwa wabeerawo obuzibu waliwo obuzibu so ebyo twetaaga abazadde manya abagenda ofumbirigana mu byogereko ekyokubiri your future residential plans mugenda beerawa birooto byammwe ebyokubeera wa oli ku mukazi ng'ekirooto kye bukyanga abeerawo ayagala beera kololo na naggulu opulaninga mutwala nansana nno namayumba oyite nansana nodde wakiso nodde ekakiri nodde waliwo bayitawo batya nodde namayumba n'osukka nawo ku luguudo n'ovugawo eddakiika 15 okutuuka ewaka awo nno wawanvu ovanga ntu wevugira eddakiika 15 okuva ku main road wawanvu kati nga omukazi gw'otwala eyo ekirooto kye bulijjo bukyanga abeerawo ayagala beera kololo
bw'omuwasa. Bw'omala omuwasa mupakisa apartment mu Bukoto omwo. Kati wamala omuwasa nomugamba hani nafunye ettaka e Busonjo. Otwala yani oyo. Nze mbirote bange siri mulimi. Sibanga muna kirote kya kulima olutandise waka. Nosanga abantu nga balwanagana, omusajja ayagala zimba Gayaza Road mu Kampala. Omukazi ayagala zimba Entebbe Road. Ebyo byonna mulina kubeera nga mwabirowoozaako mwabyogerako. Omukazi ayagala zimba Kiboga. Omusajja agamba tudda Mbalala. Nze sizimba mu Kampala, sizimba wantu wala, nzimba waffe. Mukwano gwange ebyo byamutabulako lumu. Okimanyi nti kizibu osanga ba Westerners nga bazimbe mu Kampala nga bwe tebazimbe batono. Basooka kuzimba eri. Kati kitegeeza gyagenda okukuza mukwano. Fisha yamwe. Eriwa? Eri. Eyo Lukunjiri. Wadde mubeera Bukoto. Famu eri Lukunjiri ng'osuubira okwera myaka 7 ng'oli Bukoto. Ng'akugambye famu tugitadde Lukunjiri. Tojaggiwezaayo. Ngeroki osubira mbunze nkaddiira mu Kampala. Ng'omwami agamba famu n'amaka gali Luweero. Birimbaale. Oba olina okwetegeka bulungi okubeera. Olina okwetegeka mu future yammwe eri luddawa. Ayinza okuba gy'ava nagana naye nze njagala kusetolinga mu Kampala. Naye tubeereyokko n'amaka. Bwe tuli kaddiwa tuligenda naye gwe bw'oba mu bukadde bwo oyagala fiira wano nga train ziri Kampala we zibeera wali ku leerwe. Tezirina gye zidda. Eriza operating irayo kati bwe zifa bazizza Kampala. Nga nawe bw'oyagala. Omusajja bw'aba bw'atyo nga yagamba eri gye tujja okukaddiira. Tomwetaaga, mugenda yomba. Famire yo gw'ogiraba ng'abaana bo bali Kololo. Basomera Bungereza. Omusajja agamba nze saagala international school, ayina insecurities ati abaana bajja kuoneka agamba nze abaana mbaagala mu government basomere masomero ga government, gwoyagala international school olutalo luzze. Agamba abaana bange plani zange nze njagala abaana bange batandike okusoma nga myaka 5. Ine emyaka emito tubeekulize tufune omuntu abatendeketendekawo waka ne basome nga myaka 5. Gw'omwana wo oyagala nga wezezza omwaka gumu ng'ali mu daycare. Obuzibu bwennyini buzze. Kati byonna muyino byogerako nti tugenda beerawa naye bwe twandiguze ettakoloza tuligulewa. Twandiguze mwagringe nti bwe tufuna ssente Katonda bw'atubbuleesinga nga twakayingira obufumbo. Mulina agreement. Omanyi waliwo abasajja aba surprising abakazi ne bagula ettaka kubanga bamanya abakazi bajja Ghana. N'agenda n'akikola n'akulaga nti akuwadde surprise. Bulungi nnyo. Kumbe yayagala kwejjako oleme kukayana naye. Najja n'agamba honey, I wanted to surprise you. N'akuwa ekyapa. N'okikebera. Busonjo. Nga si Kyaddondo. Kyaddondo si e Kampala. Omusajja ekyapa kyaleese kiva mu ssaza ki? Bulemeezi. Buweekula. N'omubuuza hani eno tugenda simbayo payini oba kalituuzi. Nagamba Suulija tugenda ozimba ennyumba. Bagamba nga bakubye bagiyita joka. Nga bulijjo olowooza Kyaddondo mu ssaza mw'ogenda ozimba. N'osanga omukazi bw'atyo ettaka ne limalawo emyaka 8 nga tebalina kye bali bataddeko n'ekyo. Liri eyo litudde. Omanyi lwaki? Talyagala. Omusajja kati yo obwongo bwe bulala, obwo nawo bulala. Ebyo ebintu mubyogereko kubanga buli omusajja lwakuteeka ejjinja. Manya abaana bo bagenda kukulira eyo. Amasomero oba ge bagenda osomeramu bwe bagenda obeera. Bw'agamba nti nedda tubeere ejjinja naye abaana baffe bajja ssomera Mbarara. Ekyo kirala. Ezo plani zonna muzina nti amanyi amasomero nagenda mwegati naye abaana bano nandiyagadde tubakolerere kubanga amasomero lwaki malungi kwogerako gaba pushing okukola. Omwana gw'oyagala asomere Rohana siwe w'ekittante kituufu. Gw'oyagala asomere mu ssomero ly'abazungu si owa gavumenti. Kati mwepushinga ne mmanya kati tulina okukolerera abaana nga tetunnabazaala nabbazaala. Waliwo abafumba abamu nga basettinga dda family account nga tebannazaala. Fizi z'abaana nga basalawo omusala gw'ofuna 5 ofuna 5. Leeta 10 buli omu ayite 10 z'abaana nga tebannajja.
abaana bagenda otuuka nga balina obukadde kwa account bwa kusoma kwabwe kubanga tebalina nnyingi naye abaana bwe balitandika okusoma essomero lye baagala bajja disobola odditeekamu omwana ebyo mubyogereko. Ensonga endala ze bayita household tasks, emirimu gy'ewaka gino conflicts zigenda kujja nga omusajja ewaabwe gy'ava yakula alaba abakazi be balongoose ewaka be bakola emirimu be bafumba be bayoza be bakola biki nga gwe gye wakulira abakazi n'abasajja tebabikola mwalinawo sigalo sajja n'agamba saagala mukozi waka n'owulira obuzibu obunene kiringa ofumbirwa abasajja abaganda nze kamba buyo katono ku basajja abaganda abasajja abaganda babakuza bakabaka they are kings mu maka gaabwe era omulenzi abeera mulenzi osobola omugjamu engatto olina ofukamira bino betuwoza banange abasajja mbeere nammwe n'empisa mbabakuzeeko bulungi temuleka buli kintu kyonna we musanze abasajja babireka we basanze wano mu Buganda kisoboka omusajja asobola okujjamu sokisi ng'agenda laba TV n'azirekawo n'essaati ebbugu mulingi n'asitukawo n'agenda ebweru ku ssimu n'akomawo n'awitawo n'agenda mu kisenge ng'essimu agiresaawo manya essaati ne sokisi n'engatto gwe bayita omusajja Omuganda bamugamba tusomye musi kusoma okusoma kuleese culture ndala nti mubanguddwa abazungu kati mutandise okubeera a bit organized so omusajja Omuganda ye musajja atayingira fumbiro kwoza bintu tasiimula nju tafumba mmere mpozi ng'oli mulwadde ng'ate n'emmere tanyiga katogo bw'aba akuyambye asiika magi ne caayi ebyo byonna byonna wabikola olwaliro waakuma essigiri n'abikufumbira enkya tobisuubira era bw'ageza n'abikola ebbanga ddene n'ageza akinyumiza banne bagamba omukazi yakuloga bamuyita na musiru era aba musiru kati omusajja Omuganda bw'amala awo obuliri gw'obwala gw'obubikka gw'okola buli kimu gw'ogenda okukuza abaana he's a king kati gw'oveeri omufumbiddwa bambiraavu ekkubi ebiki biki waliwo be batugamba bano be basajja Abaganda abedda embeera ze za Kiganda ayagala ettooke nga linyige bobeze eminwe nedda ettooke toliteekako 12 nga mulira kwemu tayagala akatoga emmere enkoleze eddala tajagala ayagala nga ebinyeebwa babisibidde ku box biri ku mmere babisibidde ku mmere kati omusajja oyo bw'abanga omufumbiddwa nga takola mirimu nojja eri okusoma ku masters simanyi wasomera Oxford simanyi wasomera wa Makerere simanyi oluwa masters nongamba honey please help me with the dishes kubanga mulina sinki ajja kufuluma bw'aba akuyambye kubanga akimanyi omumanyidde yalaba omumanyiira ajja byoza bw'amala obyoza agenda nnoonyayo omukazi atagenda bimugambe atagenda bimwozesa omusajja Omuganda toba nnyina tebamubuuza ovaawa olagawa okomawo saameka lwaki tewakoze kino he's a king kabaka mu territory ye tebamubuulizaamu kibuuzo wabula omukazi omugezi ekibuuzo takibuuza akikyusa nvo kyemubuuza hani oludde woovaawa mga hani badde neraliikidde nendooza afunye obuzibu omanyi otera kudda ssaawa emu wafunye obuzibu ku mulimu oba oyabadde overtime n'okola emirimu mingi ogenda volontiyaringa ng'omusajja mugambe munange ensonyiwa nva wano ne wano ne wano ng'engeri ekyuse tobuuzanga nnyina mama yalina obuyinza okubuuza lwaki wa obuuzo bwe twagamba when why how ebyo bibuulizibwa maama kati oyo omusajja Omuganda ono gwe tugamba ali conservative oyo ate obategeererawo nga mwakabadde etinga bagamba Omuganda ow'e Masaka nga mukatuliki ng'ate n'amanya aloziasi waliwo amanya agatulaga nti mukatuliki Muganda kirizesitomu ago kati omulabirawo mu ntandikwa njagala tugenda olabe maama wange nyambala kiyambala Gomesi akulabuliddewo togeza ne weeyambaza obuntuntu akulabuliddewo atandika bannange nze nga saagala nnyo bintu byakwekolako saagala nnyo tabyagala wali tayagala kunyiiza bunyiiza enviiri ezo olaba otya kanguzire ku Western Uganda omukazi atakola make-up
va ku bana bavuuka ennaku zino bamu appreciatinga n'ow'enviri ezirinakyo okusinga gwe yeekolako n'ebiwiigi byo. They appreciate women the way they are. Babagala nga bali tebateeka pressure. Okweyerusa kuli mu Buganda. Bana Banyankole batandise okweyerusa bali influenced by cultures n'endala. Mikwano ku bizigo bikiwe bityo. N'ekizibu osanga Westerner ne bwaba muddugavu atya nga yeerusiza. Biri wane waffe. Lwaki tukireeta ekya house chores olwa intermarriage? Yes. Culture zino za njawulo. Abaana be bayita Abahima n'Abanyarwanda bakuzibwa bambejja. Princess takola kantu konna. Bakola naye tebakola bye bamenya. Abambejja baba n'abaddu mu lubiri. Okolako ky'oyagala, ky'osobola. Akolako ky'asobola, ebisigadde omukozi ajja bikola. Kati ovudde eri laavu ekutta oli Muganda, owasizza omuwala Omunyarwanda, oli mu kwemulugunyiza mu maka nti omuwala takola mirimu. Omusubiro gikola ng'abakazi Abaganda be wakula olaba mu nju yammwe. Bali tebakuluusana. Bali tebakuluusanya emirimu gyabwe kulongoosa byanzi. Nente ne bakuleetera amata, ne bakulabirira. Bantu abalabirira amakaago. Ebyo kakaalukana. Ennaku zino bali nnyo professional n'abalimi gye bali. Abakyala abo gye bali abalimi. Naye kye bayita house chores zino ez'Omuganda. Omukazi n'akeera ku makya n'asiimuula, ayina omwana, ayina okufumba, ayina okwoza, ayina okwoza ebintu n'engoye byonna, ayina ozigolola okomawo ng'ekyeggulo kiboobedde. Bw'amala awo naawe oli buvunaanyizibwa abo alina okukulabirira. Ebyo byerabire mukwano. They are hard to maintain mu Buganda kubanga tebaatondebwa mmwe bawasa. So bw'oba omuwasizza, they are expensive. Obulamu bwawesi wakakaalukana. Tebaagala mbeera mbi. Embeera embi teyabatonderwa. N'ababawasa abeewabwe tebabeemulugunyaako. Tabamanyi. Era buli ayeemulugunya kitegeeza wayingira ekintu ky'otategedde. Kati emirimu gino egy'ewaka mugenda gikwata mutya, tugenda funa omukozi nga twakawasaŋŋana. Oba omukozi ajja tuzadde. Ani anaakola emirimu gino? Ye mirimu ki gye bagenda okukola? Twetaaga house girl, twetaaga shamba boy. Nze nzikiriza njafuna house girl maaso eyo. Naye nze manye emirimu egimuleeta kusimula nju yange. Sijja kulimba nti nsobola gisobola. Ekyo n'omwami akimanyi, naye emirimu emirala ate agisiimula nsiibyewo. Lotasiibyewo? Mu nju anoonyamu ki? Nga siriiwo. Akolamu ki? Wakubeera eri bbali. Omuntu buli lwabeera ayidde emirimu egimugwako adda mu bitamukwatako. Ayina kujja n'alongoosanga enju, musasula n'agenda. Bwe abaana. Bannange, abaana engeri gye baatukuzamu tukyasobola okukuza abaana abamu. Bw'oba okyalina omwana omu omalako, bw'oba tomalako funa ow'Oluganda. Mulina abaana bamwe mu byalo eyo, abaana babasenga biki mulabirire, mutwale ku ssomero ng'alabirira n'omwana wo. Oba bw'aba mukulu nga simanyi, omwana mutwale wa jjajjawe waakiri. Bw'oba ofunye Katonda, abakozi bakkirizibwa mu Bayibuli. Naye omukozi ono olina omumonitaringa ennyo. Kati nze kikyali kizibu, nkyagala kiyingiza mu mutwe. Nkyakyegekera. Tukyali lutalo olw'omukozi ono. Nina ensonga zange ze sitasobola kusibako. Naye bw'oba omulina akomawa mu kulabirira amakaago, mu kuyambako abaana kirungi. Bw'oba oli single parent, omukozi mwangu. Bw'oba oli married, omukozi si mwangu, akomawa. Kati ebyo byonna mulina obidiscussingako. Waliwo abasajja nga bayomba ne bakazi baabwe nga tebaagala bakozi waka. Nga tabaagala Cynthia n'amukwana, tayina mirembe. Ennyumba musula mu ruumu 2. Ekisenge muli eri gye musula, oleeta omukozi. Musula mu ruumu emu. Ye ayagala kubeera naawe, naye tayina mirembe. Tosobola kumweyabizanga bw'omweyabizanga tewali mukozi. Tukimanyi abantu abakulu kye tutegeeza. Kiringa oleeta nnyazaala wo, osula mu nju nga mulina rooms 2.
asula mu ddiro musula mu kisenge ddala mugenina ekyabafumbo kye mugenda okwekolera nga nnyazaala ali muddirawo kizibu kati byonna mwetaaga ne mubyogerako before marriage nti emirimu gy'ewaka gino ani agenda ogikola tugenda gigabanya nze njikola nzekka oba gwe ogikola wekka bw'ozaala ani ajja okukulabirira mukyogereko ng'omukazi ali lubuto oddawa nze omwami yaŋŋamba bw'ozaala bw'oti bonna b'ogamba balina okukunyiga waliwo ekisenge kye twategeka ekyabwe bajja wano tolina wannyoko gy'olaga onakubeera wano nze sisobola kuvanga mulankyawa njagala kulaba mwana wange mpitenge wanyazaala wange buli lunaku ekyo tukimanyi twakyetegekera dda nenyazaala wange ate yaŋŋamba ewaabwe yaŋŋamba bw'onoweza emyezi 6 olubuto olina okuŋŋamba nzije egyo emyezi egisembayo mba nina okukulabirira ebigere bino bimanyi ozimba biki kitegeeza mbeere pampad naŋŋamba nja kuvaawo ng'omwana wezezza omwaka am I ready nyazalange okubeerawo omwaka mulamba n'emyezi 3 byonna tubyogereko nga tukomye okwo ne balamu bange ne baŋŋamba kasitofu n'olubuto ffe tugambe tujje tolina kukola mulimu kati oba ewaabwe bwe kiri tetwagala kusanga oyozanga oyo okutamye ne ŋŋamba era nagamba pasita sigenda bagamba bwe biba birimu terikukola mulimu tuka okuzaala nga sikyasobola sindika ne bagala tugambe kati nze nsobola okujja emyezi 3 nenzirayo n'oli n'avaayo najja mpalo ne bakuza ekyejo paka lwozaala kati nze mbamanyi era ntulaniŋŋana nabo kati bwe nazaala kyekiddako tebamanyi nti nze ndi bajjamu byenjagala kumanya mu future ngenda kukola ntya bagamba bw'onoozaala bw'oti ffe tugenda kujja bakuwulidde tuli mu program Tambula n'okumanya nkwabaza okubeera nga okyatuwadde akadde ng'okyatambula naffe tuli ku topic eya family planning tuli ku in-laws abantu abo onoobakkiriza emirimu egyawaka munaagikola mutya kituufu byonna tulina obyogerako actually kyendabye communication ate nga mugitandise nga bukyali era abantu bagamba nti ebikola amaka is communication communication si kwekubira masimu kwe kubanga buli omu amanya munne kati okumanya munno bye bino omanya bya standing for n'omanya nti naawe n'oyogera si kuwuliriza buwuliriza oli naawe kkiriza oyogere ky'oyagala mwogere ku bintu bye bayita property ennaku zino tufumbiddwa era tuwasizza abakyala nga tulina ebintu abakyala ennaku zino beekoledde kisa kyakola kisa kyenagulayo akataka ke n'azimba ng'ebintu byabirina n'omwami bwe kityo laba bwe musisinkana ne mwewasa kati obuzibu ne property netutabula nze bino byange tobikwatako bino byange tobikwatako bannange mulekeraawo okweka ebyobugagga famire zino zibabbyeke zitutteko abaana bammwe ebintu golowooza obikweka mukazi kumbe n'omukazi omudina ayinze ekintu ky'okuba ng'asobola oprotectinga ebintu by'abaana be buli lw'okuma amayumba g'olina amataka g'olina n'ogakweka n'ogateeka mu mannya g'abantu n'ofuna ba-administrator balabirire ebintu byo gy'otali olina emizigo somewhere olina abantu abakusololezaamu ssente toyagala mukazi amanye abantu abo batwala ebintu ebyo naawe omukazi bw'ova mu nsaba abantu babitwala ate obeera tolina gwonenya tobeera wabibawa kati abantu bannange ekintu kye bayita property mubyogereko mugambe munange olina ebintu nange nina ebintu tukoze tutya tumanyi buli kimu ekitambula ebintu bino tubizze mu mannya gaffe ffenna oba bisigale mu mannyago bwe ziba bapangisa sente ezivaamu zikola kubanga ne finances ezo tujja ziraba mulabe properties zammwe ezo zaani kati kubanga etteeka ly'obufumbo lyawukana ne property ownership ako kapya omukazi oyina eddembe oggula ebintu mu mannyago n'omusajja ganze kisakye n'omusajja naye alina right mu property ownership mu Uganda era n'ababiri musobola oggula ebintu mu mannya gammwe mwembi ekyo nakyo kikkirizibwa bwe muba mukyali balamu ebyakisakye byakisakye bw'akeera ng'ayagala ttunda tolina right emugaana bibye kubanga bibye naawe bw'oba olina ebiri mu mannyago bibyo
wabula ownership ekyuka omu ku mwafudde because yaba next of kin. Omwami wo oba omukyala we ye next of kin. Omukyala bw'ofa omwami ye immediate relative wo ng'ofudde kati ye owner. Okay. Omwami bw'afa omukyala yaba owner. Okwo kufa katuyina etteeka erya inheritance nalyo ddala. Omanyi kati awo ewapo obuzibu. Omanyi obuzibu etteeka lya inheritance kukufa na inheritance. Kati ekizibu mwagalo inheritinga nga abantu balamu. Tubyawule tuyina amateeka ga ownership, property ownership. Yes. Tuyina etteeka ly'obufumbo, tuyina etteeka erya inheritance. Etteeka erya inheritance bwe busika tebasikira mulamu. Yes, oli amala. Etteeka erya property ownership ne bweba divorce. Ng'etteeka lya ownership nayo lijja. Twawukana nga bajjayo properties zammwe zonna. Eziri mmanya gange n'eziri mmanyago. N'ezammwe gonna buli omu n'eziri both of us. Baziteekaawo. Bwe baziteekaawo kati muli balamu. Kitegeeza tewali inheritance. Kati erya ownership nga livaayo. Temusobola kugabana bintu nga biri mmanya ga muntu mulala. Lindako ansooke nkubuuze. Tuli bafumbo. Nze n'omwami wange. Ebimu biri mu manya g'omwami, ebirala biri mu manya g'omukyala. God forbid we want to divorce. Buli omu atwala bibye. Buli omu atwala bibye. Okay. Naye waliwo kye tuyita matrimonial home. Amaka gano ge mubadde tubeera. Ago bagadibetingako nnyo. Agaani agasigaza. Ago yes. Kati awo ne musobola otulabire ne musalawo bwe mugaana okusalawo kooti ne batuuza. Amba mbyongeddeyo. Naye mujjukire mba muyina abaana. Kati ago temugenda gakwatako mwembi. Gafuuse g'abaana. No tegafuuse g'abaana naye balina protecting abaana. Tibalina we bagenda beera. Tuyina etteeka erifuga abaana mu Uganda. Tuyina etteeka erifuga abaana rights zaabwe ku bintu by'abazadde. Rights z'abaana ku bintu by'abazadde nga balamu oba nga bafu. Bwe baba balamu temuyina sse tata muwaddembe okutunda ekintu kasita kiba mu mannya ge. Si byammwe. Ne maama wo. Oyina linda kufa kwe bw'oba mulogo osikire. Lwaki tugenzeeyo eyo mu property ownership? Abafumbo batabuse nnyo lwa bintu. Abalala si kutabuka lwa bintu kati abafumbo. Omu bw'ava mu nsoba mukazi oba musajja. Ekibuzo kiri nti ebintu byani. Kati ekirungi etteeka weeriri. Naye abakazi muyina n'abasajja obuzibu bw'oggula ebintu mu mannya g'abazadde bammwe obikweka omukazi. Bw'ofeeyo omukazi talina kya claiminga si bibye. Bintu bibeera by'oli omuzadde. In fact kati kankugereze. Obuwadde ne baganda oli wava. Omusajja bw'ogula ettaka n'olikweka omukazi n'oliteeka mannya ga maama wo. Bw'ogeza n'ova mu nsi maama wo yenna nnyini ettaka. Yes. Mukazi wo talinaako right era ne maama wo bw'aba yafa oba ng'afudde. Abalinaako right baba baana be baganda bo si mukazi wo. Naawe omukazi kye kimu. Bw'okweka ebintu abaana bo tebabiinako right nga biri mu mannya ga jjajja waabwe. Ababiinako right be baana ba maama wo be baganda bo. Kati ebintu obirekedde baganda bo si baana bo. Ekintu ky'otadde bwe mba muganda wo n'oteeka ekintu mu mannya gange tekitegeeza nti ngenda kulabirira abaana bo. Batojja beerawo. Era tekirifuuka kyabwe kyange era bwe nzaala bange be bakitwala. Ekyo lwaki obuntu bulamu bwaggwawo. Obuntu bulamu bwe buggwawo wabaawo amateeka. Katonda tulaba okuva mu ntandikwa okutonda omuntu. Amateeka 10 gagiramu Exodus. Yes. Gagiramu Exodus ng'obuntu bulamu kati bugenze. N'ateekawo order. Ge mateeka just amateeka kuzza abantu mu order. Koma wano. Wano oyiseewo kati bw'oyitawo tukola ki? Kati we tuba tulina amateeka aga ownership. Wagula ebintu biri mu mannyago n'omusajja. Musalawo mu bigatte. Oba buli omu asigaze mu mannya ge. Then muteese ku bye muddamu okukola nga muli wamu. Nti bye byonna tubireke buli omu abeere n'ebibye. Naye kati okuva kati bye tugula bigenda kubeera bitya? Bakyala bangi tebamanyi nti amayumba ge babazimbidde
gali manya g'abasajja ebyapa biri manya g'abasajja. Aya kati nga gw'olyawo omanyi banzimbira ennyumba awo okubeera nannyini waayo amalafa. It's his property. Chovola basobola gisinga mu banka nga tomanyi kubanga teyeetaaga mukono gwo. Okera bukezi ne bajja ne babagamba mufulume n'ogenda bannange ndi mukazi mufumbo saasayininga property yiye eri manya ge. Weetaaga just kati mbuntu bulamu babatuuze munnanga nti kati yenna nyibambye omusajja omukyalo no wanfunye omuteeka biki etteeka lya ownership. Muina amateeka tetugamanyi tetusobola gamanyi usome ebitabo ku mateeka. Amateeka gajja waliwo emisango naye buntu bulamu mutuule mugambe kati bye tuddamu okukola kubanga aliwo okukola kubanga sinti oyina ssente z'otaddeko naye mulimu Amina mukyala. Yes. Waliyo n'abakyala batafaayo. Omukyala namukwera mugamba munange nettaka njagala ogula jangu tusayininga omukazi naga teekako naawe sayininga. Omusajja ebintu byonna ne biba mu mannya ge. Oba omukazi abasajja mwebale kutwesiga na kutwagala. Mututuma emirimu ne tusayininga ebintu byonna ne tudiringa ne ba bloka ne tudiringa biki gwe noleeta ssente ne tugula ffe amataka ne gaggwanga n'ebyapanze mbitereka naye nga biri mu mannya gange nga tomanyi nga bambi onnesize ndi mukazi wo. Kye bayita ownership mu owning babiri. Both of you are safe. Teri alitunda wekibeera nga mwembi muli concerned with that property. Teri alitunda teri alisinga mu banka era bwakisinga nga tewasayininga aba yagula mpewo oba banka eba eri mu bizibu. Kyovola abasaba emikono gy'omukazi. Okay. Bana abalala ng'ettaka lirimanya ga musajja lwaki basaba emikono gy'omukazi just nkayana kumanya nti family yonna yakonsetinze. Naye bino byempulira nti abaana baganye nnyabo tunda bya kisiru bya kiralu mama batannasalawo obusazi kutunda. Asobola oyita inafuna bloka ne bamuwa ssente n'abaviira mugenda okudda nga abagoba ewaka. Nga yatunda dda. So mwogere ku property. Abazungu balina ekintu kye baziyita prenups. Prenups eba ndagaano gye mukola before marriage. Ng'erambika bye mulina. Nerambika nti ebijja tunaakola tutya. Abazungu abamu babikola olw'okuba nti awali abakazi oba abasajja abayingira mu bufumbo nga batagetinze kubba bintu. Yes. Kati endagaano ekusiba. Olina agamba byonna byonsanze nabyo tobiinaako ki buyinza ne bye nnaakola nga totaddeeko kikumi kyo byange. Kikugira ababbi okujjako ebyo bye ndikuwa nga njagadde. Musajja n'akola eddaame n'agamba nti ennyumba n'eno byempadde omukazi ebisigadde mbiwadde orphanage. Tobiwulira mu bazungu. N'afa nga abadde n'omukazi. N'akwata ebibugaga byonna n'abiwa orphanage oba ekkanisa. Abantu ne bagamba naye yabadde n'omukazi n'atabireka n'omukazi n'ataleekaana akimanyi yasayininga olupapula nti si bibye. Abasinga basikyusa mu maaso eyo nga amaze emyaka 2 n'omuntu n'alyoka akyusa n'amanya kati ono mukazi wange. Endagaano ne bagisazaamu. So mwogere ku bintu bya property bino bye mulina abakazi mu Buganda. Temina kya mu Buganda mwenkulidde. Mulimu omuze gw'abamaama okugamba bawala baabwe kola yake ekikazi. Banange ekintu ekyo kitaba kiraga teweesiga mwami wo. So ebintu bino mulowooze ku properties n'ekirala mulowooze ku finances. Bannange ensimbi finances muli baddembe okwogera ze muyingiza. Mugenda zikola mutya mugenda zihandulinga mutya ani agula kiriwa ani akola ki omuli baddembe ogamba nze twegambe sente zetufuna. Omusajja adde omukazi agambye tekikujjako obuvunanyizibwa bwa kubeera nti gwalabirira famire eyo. Sente z'omukazi tozitunulira kulabirira famire naye bw'aba aleese kyebalize Mukama. Kubanga nze sirabirira maka gange ewange. Naye sente zange ate kyangu zisanga mu maka gange. Kizibu okunsanga nga nsaba omusajja sente z'essuuka ne piro. Awe sente y'ekikazi wejjiramu. Ojja kunsanga nguzeeyo ebikopo. Ojja kunsanga omusajja asanze nguze ka tissue holder oba akagenda mu toothpaste mu busimba. Wala abakazi obuntu ndo obutindisi bwe tugula okudecorating enju. Ogenda omukazi aguze photo frame ataddemu ebifaananyi
ogenda omukazi yalese kasosa yaguza akakopa akapya akabaawe yaguze flaska abakazi balina sente zaabwe wezigendera ne sente z'omukazi tebaziteeka ka assignment zinakola kino be the provider labirira amakaago naye sente bwe muzimanya ne mugamba olaba otya tukolewo family account yaffe fembi just in case tuyinza okubaayo ne joint account gwere buli mwezi tufuna 5 gweretayo 10 buli omu tutereke ku account zaffe zakwekumisanga family kisoboka nti nedde zange enzirya bwenzifuna bwenzirya omusajja omanyirawo mukazi wo kati nze nino tegekera amaka eza mukazi wange zize za kwambala na kulya keke na dodos naye tosobola sanga abakazi nga bali ba entrepreneur nnyo okusinga abasajja yes ng'omukazi azimba nnyo okusinga omusajja ne basalawo ne bagamba omusajja n'agamba omanyi sweet nze sente zannema okumanaginga kati funa account muno bwetekanga sente omusala guno gwenfuna abiri gogandekere gange no question about it kati zino ziteka ku account sweet planning kazi n'agamba munange nalabye yakataka wali abakazi nga Katonda yakibawa abasajja temulwana na bakazi Katonda yababa wanga ba helper bwaba ina amagezi webaze Katonda ayina kuyamba kati omukazi bwaba mutadde otomwanti ateke ku account ye mugule wa account ya family nga mwembe mujina ko buyinza yes omukazi yaletenga ideas mugule ttaka muzimbe lya mwenna nenga gwe okimanyi sente zo zinywa bunywi gwenga gwe ezizo zo sigaza mu nsawo yo kati zejje ko zotalina kunywa kubanga obuvunanyizibwa wa family bubwo omukazi amanaging nti tugule ttaka hani twetaaga emmotoka kati sondeze emmotoka ebyo we mubyagringa konti bannange sente zijja tambulanga bweziti akaunti zange zezino zenina mu banka zonna wadde toziinaako access nezimanye abantu bavudde mu nsi abakazi sente banka nezitwala nga abasajja baabwe bayite bamanyi nti waliyo sente ezo n'abasajja kyekimu nga n'abaana tekimanyi omukazi osobola mufuula next of kin naawe omukazi osobola ofuula bawo next of kin mu banka nti bw'olwala n'ogenda ku kitanda nga tosobola kwogera nakola kintu kyonna omukazi asobola okujja sente ku account si kubeera nga basabiriza ng'olina sente ku account nze newuunya abantu abafuula essimu eky'omuwendo okusinga emibiri gyabwe oteeka otya password mu ssimu ng'omukazi tagimanyi ng'omubiri gwe bulina kuyegatta naawe bino ebintu mbyo njabbawo example nja kwegerezaako nnyo ewaffe mu nju yaffe ne mobile money account pins buli omu azimanyi buli omu azimanyi banka eziri personal accounts eziri personal eza past ezize va kuza church ose obuvunanyizibwa wange bakadde bekanisa biche basumba be bamanyi ebya church ezize nzimanyi ezanga amanyi banka mwendi banka mwendi alina authorized okufuna bank statement yange eyanga agifuna nze lwaki yange njagala agifuna olusi bwakebera nga kuliko 0 at least ng'omusajja yenna asobola okusuulirayo 10 okitegeera naye abasajja muli eyo n'abakazi ne mwene SSF next of kin waliyo mukwano gwo si mukazi wo mu sente zo saving mwene SSF nga next of kin mukwano gwo nga next of kin si mukazi wo si baawo n'otuuka n'ogongobala nga sente ze SSF zisobola okuyamba naye nga teri asobola zijjayo mukwano gwo n'azijjayo n'azitwala n'otuuka okuva mu nsi omukazi nga sente zandiweeredde abaana bo zo saving de emyaka gyonna omwami we tasobola zijjayo